Okusinza kwa Ssabbiiti ku kkanisa y'Abadiventi e Makerere okw'okusonda ssente z'okuzimba eddwaliro lya Kireka Adventist mu nteekateeka eyatuumibwa omutayimbwa okulembeddwa omulabizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajoba nga kutambulidde ku mulamu okugamba nti singa obadde omanyi Katonda kyakuteekedde. Omulabizi asabye abantu bulijjo okugaba basobole okutangaaza emikisa gyabwe mu nsi muno. Alabudde abakristaayo okwerinda ekirwadde kya COVID-19 nga bayita mu kukyetangira. Omukadde Anthony Ruutu ayanjudde emu ku bituukiddwako mu nteekateeka y'okuzimba eddwaliro lino ne yeebaza abawaddeyo. Kubanga mukoze kinene nnyo mu kaseera kampi lwava mu kampiitingi emyezi 2 ne tuba nga tukoze ku nsonga eno. Mukama abawa omukisa. Ebisibo by'amakanisa ag'enjawulo okuva mu ssomero y'e Makerere omuli Makerere, Longojja n'endala banjudde emitayimbo gye beeyama n'oluvannyuma omuwanika Ssemakula n'awa alipoota ku ssente ezaakasondebwa. Yagadde ssebo omulabizi okutegeeza nti disitulikiti yonna awamu esobodde okuŋŋaanya obukadde 75 mu emitwalo 2. Ye omubaka wa Makindye East mu Parliament Ibrahim Kasozi yeetabye mu kusinza kwa Ssabbiiti ku kkanisa ya Bunga Adventist. Akubiriza abazadde n'abakadde ba kkanisa okuliza abaana mu ddiini naddala abavubuka baleme okwenyigira mu bikolwa eby'obwegugungo. Ebintu abaka byateekebwagamu ekitiibwa omwana n'akula alina ki naye olwaliro ndola bagenda okwekuba okwetta okukola ki lwakuba abakadde bafe okuvunaanyizibwa bw'amaka bwasuulibwa ne tumulipulesingamu okunoonya essente. Kasozi asabye abavubuka okweggyamu omuzigo okwagala ebyamangu ate beekuuma okutuuka ku kulonda. Nsaba mubasabe newankubadde balina obusungu bungi bagumiikirize basobole okutuuka ku lunaku lw'okulonda oyo yenna bwe baagala. Abakadde mu kkanisa bavumiridde ebikolwa by'obutabanguko mu maka ne basiima Kasozi olw'okubaweereza obulungi.